Abakwate okuli Robert Sendagire Gonzaga Segona, Emmanuel Setuba ne Arias Kisolo Semwanga ng'okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Bendobendo ly'e Masaka bano baakwatiddwa ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde. Kigambibwa nti Arias Kisolo Semwanga avunaanibwa omusango gw'okutomera Simon Kasekende omutuuze ku kyalo Kamaggwa mu ggombolola y'e Rwankoni mu disitulikiti y'e Kyotera mu bugenderevu. Kasekende gwe tusanze ku kitebe ky'e Kyotera tulaze ebisago ebyamutuusibwako oluvannyuma lw'okutomerwa bannakibiina kino abaali mu mmotoka y'ekibiina ekika kya Nuuwa. Nali nzize mu ttawuni n'ensanga abawagizi ba Nuupu baali bava mu ttawuni bwe bantomerera naye nga saali munnabyabufuzi muri ekyo ekiseera kuba saali mulaale yonna okuntomera bantomera nga banvudde mabega nga mpeeta kudda mu kyalo ne bantomera ne piki n'empalula wansi era b'ebiwundu bye. Ye Robert Sendagire avunaanibwa omusango gw'okukyokoza n'okkuba abasirikale ba poliisi bwe baali bagezaako okukwasisa amateeka wamu n'okukuuma obutebenkevu ku lunaku olwokuna. Ate Gonzaga Segona ne Emmanuel Setuba bavunaanibwa emisango egy'okkuba n'okutuusa ebisago ku Edward Segendo. Nakugamba nti nakuba omusirikale bye boogerako sibimanyi kubanga ne baalwanira we boogerako saaliwo. Era nasabye naze ku poliisi nti bandageyo akatambi kamu kubanga obutambi butambula ku social media bulaga abantu abaali awo abali mu kavuyo. Nensaba nti bandageyo akatambi kamu kokka kalagani nakasuka ejjinja. Ekyokubiri ndi musajja wavunaanyizibwa ku poliisi yonna ne bagiyimiriza ku parade ne bagibuuza nti Sendagire asobola okukasuka ejjinja. Sisobola kukasuka jjinja kubanga obusiba obuvunaanyizibwa bwange. Kigambibwa nti bano emisango baagiza wakati w'olwokusatu n'olwokuna abeegigwanyiza ekifo ky'omubaka akiikirira essaza ly'e Kyotera okuli munnakibiina ki NUP John Paul Lukwago Mpalanyi wamu ne munnakibiina ki NRM Minisita Haruna Kasolo bwe baali bayisa ebivulu oluvannyuma lw'okusunsulwa akakiiko k'ebyokulonda ku kifo kino. Tubagamba nti abantu ekibaleetera okuwagira NUP si kinyumo. Abantu waliwo ensonga ez'essimba ezibaleetera obutawagira Museveni. Tosobola kubanga owamba abantu abaana b'abantu baganda baffe bali mu makomera buli lunaku bawamba abantu baffe mubimanyi byonna bigenda mu maaso. Bategeeza nti abo bonna tuwandiise complaints ne zigenda eri akakiiko k'ebyokulonda kubanga mu mateeka banamagye abapoliisi tebakkirizibwa kulaga sayidi mu byokulonda. Naku twali tuva ku nomination nga tuva okuwandiisa Honorable John Paul Lukwago Mpalanyi. Minisita Kasolo yeewandiise ennaku z'omwezi nga 22 guno ogw'ekkumi naye nayagala ayise convoy Mpalanyi Honorable Mpalanyi lwe yali alina okuyisa olw'23 lunaku olwali olwokuna ne bagaba road map y'okutambulirako nga Honorable Lukwago alina okuva ku nomination center n'ayita mu Kyotera mu town council. Obukujjukujju abasajja b'NRM bwe beegatta ne poliisi n'ebitongole ebirala ne balaba nti Honorable John Paul Lukwago Mpalanyi agenda kuyita Kaliisizo nabo kennyini ne basalawo ne bayita Kaliisizo nga baagala tukole obuvuyo bwonna balabike nga bakwata abantu baffe ku misango gye tutakola ki gye tutategeerako. Okuva ku olwo bannakibiina kino babadde banoonya abantu baabwe ku bigambibwa nti baawambibwa abantu abatannabategeerekeka. Kati omwogezi wa poliisi mu Bendobendo ly'e Masaka Twaha Kasirye akakasizza okukwatibwa kwa bano era n'asambajja ebibadde byogerwa nti baawambibwa. Sendagire Robert ng'ono kigambibwa muwagizi wa kibiina ekya National Platform anetumina wano mu kaduukulu kaffe Kyotera ku misango gy'okkuba abasirikale abaali ku mulimu ku lunaku olwa processions. Tumuyina ng'era avunaanibwa emisango gyagambibwa nti yazza egy'okkuba abasirikale baffe. Ono annyonnyodde emisango egibavunaanibwa n'ategeeza nga bwe waliwo abalala abakyanoonyerezebwa ng'abakwatibwe batwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Okusinziira ku byaliwo olunaku olwo tunoonya abantu abawerako naye nga sofa tulinamu abantu abawera ddala bana nga kuliko eyatomera abantu nga kigambibwa yatomera mu bugenderevu nakyo tukyali mu kinoonyerezaako okumanya obutuufu bwakyo. Omulala abalala kukuba basirikale n'abantu abalala abasirikale baali ku mulimu ogwali gumanyiddwa obulungi. Brian Kiberu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleera.